tukyali mu mboozi ey'enjawulo mu kisoboka naawe osobola nga tuli ne muzzukulu wa Lois Mugano Sengendo ate mutabani wa Nnaku Musana ng'ate ye ssajja lya Beene kitegeeza mutabani walabika naye alina erikye epaati ke oba batubali baye kubanga esaataala omu gwate wagamba nti sijja kugenda agenda kankule nali nyingidde ne seminare era omusenyi olingobya yantwala mu seminare ekika kyali kati era mu rekodi z'ebukalasa ena rekodi nze nzekka yasinze okumala mu seminare ebbanga ettono kuba nemala ennaku ezi bbiri zokka basenga ne bannona ne bagamba naye kyasinga okunnuma nkuze nenzaala abaana naye tanyambye kubaweerera nengamba ye akati baali mwazijjayo ngate mwali mwagala nzaala naye siina mutanda kasi omulimu gwabe nagubakolera ate nakola kakati nno ekyo kyekitundu ekyokubiri tunyumya obulamu obwa ssajja lya Beene yaliko omubaka wa Makindi Essaba tukomye wali eri nga bakujja ewaka embwa efiiridde mu buliri ku kitanda awo ekitanda wansi ebitanda by'ebiseera ebyo ebyakkomerera obijjukira bulungi nnyo oluggi lwali lwa mukulule zaali waliwo enzigi ze baakolanga za bibo ate n'ekirala ekitanda byabanga oba nkubajja ensansa akati ne babigatta nga zenzigi zedda kati ate ekitanda nga sikyakijjukira bwe kyali wansi naye nga omufaliso gwo gwali gwa bwanyo obwanyo olusenke bwe lukula luleeta gundi kati ne babukuula obwo ebimuli by'olusenke ne bikala nga buba bugonda ne batunga ayiza baatunganga embugo oba baatunganga olugoye ne babuteekamu ekibi nga bw'otabusaasaanya bulungi ate omufaliso gubaamu ebigulumba naye nga tugwalina mudala mama yali amanyi ekyakola ekikunga kyaguddemu ogwo omufaliso ate ng'ekiku kyeyagalira mufaliso ogwo n'ekikunta naye Katonda yali yeeyamba nga ebyo tubyali ewaffe muzeeyi enju eyo yagikuumanga bulungi nnyo ng'agikuba akasa wansi bakuyita kumaala mwamalanga nnaku mmeka nga ya bamaala kugamba bamaze kumakya olweggulo oba bukaze era nga bamaala mu biseera eby'omusana ebbugumu nga lingi ne bukala mangu akati nekimala omwezi wamulama ng'ebikuti bijjayo n'ebivunzi ebyo byonna nga tebiriiyo kubanga obusoobo bwagobanga buli kimu akati muzeeyi bwe tudda ku nsonga eyo maama n'agamba nti omanyi nti wano tubajja kubeereka kati ku kyalo ekiddako ensaalu waaliyo maama omuto yali afumbiddwayo ne tugenda ne tubeera eyo amaka mugaleka era maama yajjanga ne tulima olusuku ne tulima bulungi nnyo ennimiro ne tugirima mwanyi era muzeeyi mu biseera eby'enkuba ng'ennaku zino ng'abikka olusuku fuuti nnamba ey'essubi kati ng'omusana bwe gwaka olusuku olwaffe wansi amazzi gabeerayo era nga amatoke gaba malungi kaffe nga ebiseera ebyo amatooke agatundibwa tegaabanga mangi naye ng'era waffe baganonayo kubanga jjukira nti abulyamu abatakyayina kati nga muzeeyi atunda amatooke kati waliwo mukwano gwaffe muliraano waffe sijja kumwogera linnya kuba batabani be ne bazzukulu be gye bali n'akwatibwa ensaalwa n'ayokya olusuku n'enju kati mutuuka nga temukyayina wammwe Katonda yamba nti emwanyi zasigalawo emwanyi zasigalawo bagamba mbu ebyembi bisekerwa ekisinga okwewunyisa mu kutandika okusoma kwange nzijukira kya taata namusikira nakayisa mu myaka ng'esatu kaakati okusika okwo nkujjukirako ebintu ebikulu bibiri ekisooka bantuuza ku lubugo ne bateekawo endeku ne bagiteekamu obuti nokeza enseke ezo kati bateekawo n'ekibbo aba ne bateekamu ebinusunusu kati ne tutuula awo bwe bimala okukola bye baali baagala
nanze ntunula butunula sibitegeera ate era n'ebigambo bye bakugamba ne batandika okugabula emmere emmere nagirya saa 11 omuzannyo nga gukuli bubi ate wano nga bazikiriza okuvaawo tebazikiriza kuvaawo neyali atuddawo lubuga bamuyitanga Teddy na Lumansi yafa bambi era yafa nali mwagala nnyo nalwana nnyo okulaba nti tasobola mu embeera bwetyo kati nga tulyawo tutudde naye bwe nakula ne mbabuuza naye lwaki baagabula abantu abalala bonna ate nga baganze nali omusika ate nze nga tebampainga balina tutandikira ku omuzeeyi n'agamba nti ate gwe nawe kati ensi giyige gwe wali ogabula yina kusembayo kulya nali ngabula mbu omanyi mu nsonga z'emikolo obeera ng'oli mukulu nnyo emikolo guggwanga gwe tolidde ensonga y'okubiri gye nzijukira mu lumbe olwo yajja luvannyuma nti twamala okwabya olumbe tewali ssengange tewali taata muto abaakomawo kunoonya ku mwana muzeeyi n'atandika okutoba nange mu kusoma awo nnyini we twagala kakati ntandika okusoma muzeeyi yantwala mu Kaifanti ebukulula yamperekeranga nantuusa ku kyaki n'akomawo n'alima akuwerekera ku makya kuba nali kato mutambula kilometers nga meka zaali za kilomita 4 okuva ekisawo oba ensaalu webyalo biranga nnyo okutuuka ebukululo kigo kiriraanye oluguudo ye katawuni akaddako okuva erukaya olyokodde ate emukoko kaakati nga olweggulo nkomawo ne bannange netutambula ku senior 1 nenjitandika P1 sorry P1 1961 nentandika P1 netuzisoma naye nga muzeeyi yali mukambwe omuzibu nzijukira ebintu bisatu ebyo byo nabikwata okumanya nabikwata ebiseera ebyo oyinako kakagato kotambulira mugenda kusomera engato nazifuna ndi mu P5 ngatambuza bigere obuyinja bw'okumakya tekati nga bitukwata ku kitujja tusamba butanga ebyokusoma ekirungi kyaliwo byewasomanga mu kalaasi nga byebimala era nga ebitabo tubireka mu drowa zaffe one desk ezabanga ziggulawo eziti kati nolekawo ebitabo nozizaawo noddeeka nokiba amazzi nokola ki nosamba akapiira ekera nokomo nogyayo ebitabo byonoga nti kati kyobadde ogamba ki netutandikira naate netuyita oli mu mpale ey'olukoba mpale enyimpi eri awo imu n'oluwuzi ensonga negola kwati sirina bifaananyi bya biseera ebyo naye byandinyumye nnyo kati muzeeyi kyemujjukirako mu primary awo ebintu bisatu siri byerabira ekisooka buli lunaku ng'akusaba ekitabo ebitabo tewabirekagayo ku ssomero kakati waliwe twatuka P4 P5 P6 P7 nga batuwayo ku homework kati nga buddayo eka agamba leeta ebitabo ebyo yali tiyasoma era maama okusoma okuyiga okuwandiika Oluganda n'okulusoma n'okusoma Bayibuli nze namusomesa ne mugamba maama saagala ngende mu secondary ate mpandiike nga mabaluwa nabakusomera masomere kati yali mukazi mwangu nnyo n'abiyiga byonna era yafa awandiika olukula luyonko waalwo kaakati muzeeyi wali nga sinaakutuukayo kumuyigiriza nga ate ebintu nga birina mu Luzungu tajja dutegeera ng'olutuuka agandi mpa ebitabo byange ng'obimuwa ng'anoonyamu ebintu ebyo ng'anoonya olunaku lwaleero amanya nti olwaleero 25 omwezi ogwokutaano wagenze ku ssomero wasomye kati mu kitabo nga sirabamu lunaku olabika tiwasoma lwetica tiyazze naye kiri ekiramu ebiri ng'anoonya mu birala Katonda akutaasa butaasa bwatanyiga kukuba kiboko lwaki muno temuli akati ekyokubiri kyeyanoonyanga nga mu bitabo anoonyamu bu cross obumyufu kewagudde awo nga tuwali kusonyiyibwa buli kewagudde kibooko ate seemu zayagala ate nga si yakuba aleeta bapakasi kanakano nkamaleyo nga ntuuse mu secondary nendowooza nti kati bino ebyebitabo bikebera ne bu cross bivuddewo ate nja kujjanga mu luwummula muzeeyi oba yeebuuzanga kwani saabitegeera muzeeyi takyuse enkola nga ndi kaakati omanyi nti njagala ompa ebintu byange ebyo
buli lwokomawo wano mu Luwummula onze biki ebbaluwa gye bakuwadde gye muyita circular kati ne ripooti yo ebyo bibiri era ng'obimuwa ng'atuula wali ng'aga nti kati nsomeraamo kati ng'obisoma ng'omunnyonnyola ng'aga nti obiteeka twamulanga lwakutaano naye kati bwe tuwummula abiteeka awo kati ku Sande bwe mugenda ku kereziya okusaba okusoma mu misa oluvaayo ng'agenda wa Jamiru abitegeera amugamba mama nsomeraamo kebyawukana kibooko zikulya n'alemala Jamiru n'amala akuvaamu n'aga nti yasomye bubi ate ezo kibooko ziba mpitirivu nnyo owulira olumu nali wa 4 ku baana 18 manya kuba na 8 naye nga nabeeranga wa 18 17 15 nkomawo nkyakyankyanga maama kati nabadde wakuna nti nga kirungi n'afuluma yandeka mu ddiiro kati bwe yandeka mu ddiiro nendowooza nti kati endoza agenda kuleeta caayi yaleeta bapakasi nebankuba olw'okuba wabadde wakuna lwaki bulijjo mubuzaabuza ng'ate nina amagezi lwaki mbere wa 18 kisoboka nawe kamala okumalirayo aba yakamala okunkubeeza nambuuza ye mu kalaasi yakulembedde tiyabadde mu kalaasi nti yabadde mu lwaki sigwe nanyongera kati ng'obeera ku sitomero obeera ku bungenge kakati mbadde njagala abatuwuliriza abaana abatulaba kino mukimanye awo nno waliwo ekyokuyiga ekyamaanyi ennyo kubanga era maama yali teyasoma naye nga tayagala kulaga nti nno teyasoma era akyogera naye nga yakugamba ajja n'atunula ne mu kitabo nteekwa okumanya nti osoma kubanga y'ensonga lwaki nkutwala ku ssomero era nteekwa okumanya nti osoma bulungi maama ssente azijjawo okuweerera muzeeyi yali mutetenkanya nnyo nga bwe gambye ng'atunda amatooke atunda emmwanyi ng'afuna n'obupakasipakasi yagendanga ku factory y'emmwanyi n'alonda akakuta kamu nga agenda n'apakasa era n'afuna ssente nekola ki n'aba nga ampeerera naye ntuuka mu P4 ne banfuula timekeeper kubanga muzeeyi 11 otambula genda kusoma nga nze nsooka ku ssomero naga nti ono yaba muzeeyi yakuwerekeranga 11 ez'okumakya kakati bwe yatuuka ekiseera ndoza nga ndimunga mu pittu nga nina ne bannange be ŋŋenda nabo ate kyamperekera antuusa butuusa mu bannange ne tugenda ate ebiseera ebyo okuggyako ensolo naye nga tewuli kinaakukwanako kinakukwatako mu kkubo obeera comfortable nnyo kati bwe namugamba nti munaye kati nze timekeeper muzeeyi n'asanyuka yagala bakufudde timekeeper nti kati gw'okuuma obudde nti n'anoonya ssente n'angulira akagaali ka bicycle ebiseera ebyo bicycle nasanyuka naye ntandika okgendanga n'akagaali kange waliwo maanyi ga kifuba ebiseera ebyo naye zaali z'amaanyi ga kifuba waliwo buno okugondamu ezo zaaliwo naye olumu eggaali enfaako b'omupiira gwe gwayabika sijjukira bulungi ngiwalula ntuuka leeta eddakiika nga 10 we nandikubidde ekidde tica baamuyitanga tica Majera tica Majera yankuba kibooko nga tomunnyonnyola kino ng'awuliriza batica bedda aga ndi bintu binkwatako nze olina okutuuka mu budde era bw'olaba omuntu nga tazze mu lukiiko lwo kitegeeza yali tayagala nze bwe nakitwala ogamba ne bw'ofuna ebizibu bitya toteekwa butatuuka mu budde nekubuulidde ate nakati bwe nkuze n'enkiraba oba enkuba yatonye oba erimu omuzira oba emmotoka yafudde ennyonyi bw'oba yakusimbula ssaawa 4 esimbula 4 kusoomozebwa ki kwe wafuna ng'osoma waneeno wansi ate nokusoomozebwa si kunene nnyo kubanga okusoma kwali kulungi era nali nkwagala naye ebintu bibiri ndoza bikulu nabyo kambikubuulira olwo nkyali mu primary ekisooka olunaku lwali oba lwakuna kaakati enkuba yali etonnye nnyo nga tubulako wiiki ng'emu oba mu kitundu tukole ki tutuule ebigezo bya ttaamu kati nga bwomanyi bwe nakeeranga ennyo nenkeera ne tutandika netugenda mu class tuvisinga ebitabo byaffe n'abaana abalala nga 8 10 kakati enkuba etandika okutonnya etonyera ddala nnyo bw'esammuka abalala batandika okujja waliwo ekyana kyali kirina effujjo olulimi sikyakijjukira linnya
ne kijja nga kitambulira ku desike waggulu n'ebitoomi. Ne tumugamba atokola ebyo ffe nga tulaba nsi nawe osoma ebitabo. Ne kigaana. Ne kigamba ate gwe Manuel tonzannyirako oyinza n'okujja ewuwo. Ne kijja nga ekitabo kyaye kibikkule ne kijja ne kikirinnyamu n'ebisooto. Ba ne mmenya omuggo ne mmukuba naye nokulaba nga takyenyeenya ne nvaayo. Kumba azirise. Ne nvaayo ne nkwata ekitabo ne ngenda mu ofiisi. Ne ngamba etticha nti omwana bw'ati ne bw'ati muleseeyo. N'agamba naye omwana abanaaba omwana oli bw'ati n'amukola tyanga ofujjo bagenda omutuukako nga teyeenyeenya. Nga bamusitula bamuwalaawala bamututte ekitovu yamala ennaku 3. Akati bwe oli bamututte ne ngamba tticha ne ngamba naye manye nze ngenze kakuba n'obusungu bukyannuma. Era nabo bamaze okukkaanya nti oli yakoze kituufu. Kati ndowooza omusango ngusinze. Naye nga tomanyi oddayo waka. Nziraka. Ntuuke waka nga maama mubuuliramu. Maama bibadde bwebiti ne bwebiti. Kuba yangamba ng'okomyewo bukyali. Sawa 6. Mugamba bibadde bwebiti ne bwebiti. Oli mu kiraasi kyawo? Before. Olwanye ate ekyo nga kibi. Namugamba kibi naye omwana nkoze obubi naga kale n'afuluma saamanya byaddirira yajja n'abapakasi. Akali atuuka n'abapakasi nga nti mumukwate mumukube bulungi. Nga banzizika kibooko. Bw'awulira ndi zinnoze nga nti kakati Manuel okintegedde nti oli yakuzizzaako omusango n'omuwaabira ewuwo n'oguwozesa n'omuwa n'ekibonerezo nakyo n'okimuwa ebintu biriiyo mu bulamu. Bwe kiwandikoze akuzizzaako omusango ogenda mu ofiisi n'omuwaabira abakola ku nsonga ezo balala owulidde tokiddangamu. Muzeeyi bapakasi bwe bagenda n'ayingira mu nju n'endowooza nti biwedde yafuluma ayambadde boarding jjukira nze nkyali mu uniform n'ankwata ku munga tugende ku ssomero. Etuwa okusomero nga nti ono mumugalamize mukube kibooko. Nga ndaba. Abasawo ne bagamba baticha ne bagamba lwaki ne bagamba n'abanyonyera bulungi naga nti amusonyiwe. Ne bagamba bava kunkuba baticha be bantaaza omuzeeyi yagala bannyongere. Now ensonga endala gye nzijukira kati ninyo obulamu buneeno bw'oyitamu obulimu okusoomoozebwa kyakuyiga ki kyewabuyigamu ky'oyinza okukubiriza? Omuzeeyi yaŋŋamba ngeri yakingamba nanga nti ennaku tebeerera ekisooka. Ekyokubiri okukola tekutta. Okukola tekutta naye obwavu butta. Muzeeyi nga sirunaku sirwa kusoma ku ssaawa 11 ey'abaagolokosa zigenda okuwera 12 ng'emmere eyidde kumakya situwalya ku mawolo. Eggulo limu kweggulu yabanga yataddeko muwogo we era nga alina flaskes baziyitanga giant ozaneka zikyaliyo oba akati nga flaska zetugenda nazo mu nnimiro ku ssaawa 12 tusimula tugenda mu nnimiro. Kati bwajja okugolokosa ku 11 gwe neweniyongozaamu katono awo ogenda okuddaddama n'amazzi ga kisasi agasuze ebwera ganyongana agaliwa mu matu akati n'omuka ekyo ne kiggwa naye ofcourse yakikola emirundi ng'ebiri-esatu kati nga wagambira nti golokoka otandika butandikira mu nnimiro naye nga ku ssaawa 5 agamba nti genda wali wetwalese flask eyo leeteyo flask emu n'emuwogo ali awo mu lulagala nemuleeta nemulya nemuluddamu ku 8 n'asumulula flask mukyaliyo mu nnimiro mwabagenze ku 12 okujjako nga season ya mmwanyi nga zirina okwanikibwa n'okuvaayo muvingira 12 muvaayo 12 okulima oba kunoga mmwanyi oba kusalira oba byonna nga emirimu egibaawo nga musiibayo oyagala toyagala. Era muzeeyi yanjigiriza okukeera n'okukola. Era sijja kulimba wano ku Eden College nze bamumanyi saa zigenda okuwera 11 nga ndi ku ssomero kubanga n'otulomba sikyatulina saakimanyiira ate n'okukola nze seeganya mulimu yaddaaka kubanga buli mulimu gwonna ngukola. Ssaawa 8 asumula flask ey'okubiri ne muwogo waffe tumulya ssaawa 12 kati n'otuuka wakajjukira tuli aba kubanga olwo amaze okuzimba akayumba bwe baamuwa
eno n'amazzi eno kole bwoti ate nze nkoyo ojja kufumba byonna bino bikola kati ensonga ne ziggwa kati ate ekirala kye nnina mu primary muzeeyi bwe mba nninamu ku ddiini era yava ku muzeeyi kubanga muzeeyi bwe twagendanga mu kereziya nga tuddayo eka sande ewedde emisa okunywa caayi nga tosobola okunywa caayi okuggyako ng'omaze omubuulira ebyabadde mu ssomo erisooka omaze omubuulira ebyabadde mu ssomo eryokubiri omaze omubuulira ebyabadde mu vanjiri akati nga obeera mu kereziya akubeera eri n'ogenda n'ozannya twagenze kusaba ate kati abaana abamu bajjanga kumanye kereziya zedda nga bw'oyingira bwoti muwankaaki waayo eno sayidi ku lefuti eba y'abakyala eno y'abasajja era amadiini gano nze y'obusiraamu n'ey'abakatoliki enjawulo sikyagiraba kati kubanga nammwe abakazi mubaawula kati gati nga baawula kati nze abaana abamu nga bayingira okusayidi y'abalenzi twe nga bayitamu buyisi akati nange nali nkitandise okyavanga nti kati njagala obimbuulire akati P4 P5 Monsignor Ngobya omuwulira eyali bwana mukulu w'Obukulula atandika otuteekateeka okugenda mu seminari nga bwe nagambye gye banzija basenga bakutandikira batandika n'okuteekateeka n'otandika okuweereza mu misa n'otandika biki byonna n'otandika bulungi kati ebimu ku bye yatuyigiriza ge masomo gye gabeera mu bitabo ebitukuvu kubanga mu Catholic Church essomo erigenda okusomwa ku Sande lye lisomwa throughout the world ensi yonna esomesome limu lyokka eryokubiri era lyerimu n'evanjiri y'emu kakati n'atubuulira gye biri ate nekye nakola Saturday nga nkwata ekitabo nga mbisoma bulungi yambiterere bwe twayingiranga kyaki bwe yaddanga eno mu bakyala nga nze mpitamu ngenda nsamba akapiira waayita eddakiika mmeka ennaku saani nga 2-3 yagenda okulaba nga ate mbikuba budindo okusinga lenali luli nanga mwana ono oba yalina amuwa amagezi saabimanya nga ngamba ti kati mwana wange nkubuulire nti kati essomo erisooka eryokubiri n'evanjiri sikyabyagala kati njagala faaza byayigiriza kati nga bwekimanyi faaza ayigiriza asooka n'ayogera byayogera n'ayigiriza ate ku ssomo liri n'ayigiriza ku ssomo eryokubiri n'evanjiri ng'era alireetinga ku bulamu bwa bulijjo kati ng'ebyo byayagala ate oza n'addamu okutoloka mu kyaki nembeeranga ddala omumpulirize nsobole okugamba maama nnyo ku kyayi nga tuvudde ku mukereziya olira kakati ebyo siri byerabulira mu bulamu nti maama yanjigiriza eddiini maama yannyamba nnyo okulaba nti nsoma muzeeyi teyali mwangu naye omwebaza kiseera kino of course oza wali nga tubibe ng'oli ogenda ntulanga nti muzeeyi ono banno bagendanga kapiira ne bakutunuulira ate nga aye akapiira agankasa era ndoza ensonga lwaki saasamba nnyo mupiira kubanga nze nali muzanyi wa basketball kubanga omupiira ne mu buto saagusamba kubanga muzinga n'obudde tebuliiwo obudde bw'akapiira tebwali ate oba bwe natandika okubeera mu secondary bwe nakomanga omuluwummula yaŋŋamba bulungi nnyo nze nkoma ku fees na bitabo na uniform bwe oyagala pocket money ojja mwekolera yokka jjukira muluwummula mukeera 12 ne mugenda okukola emirimu gye akati olwo n'akyusaamu katono nga muvaayo 9 oba 10 n'agamba nti kati sinkuwadde essaawa ezi genda opakase okuba ebicuba ate nga ogenda okudda waka nga yabipanga dda genda ojja genda wa Jamiru osalire olusuku ojja genda wagundi okole ebijanjalo ojja genda wagundi okole lumonde essente twazikanyizaako bwe zimala nno bw'omala obbikola ate ssente tozijjayo si gwazijjayo era yazijjayo kanamalo zijjayo naga nti holiday eno okoze ssente bwezi ogenda kukola ki nanjigiriza n'okubajetinga kati bw'otamumatiza aga nedda era nga byakumukanyizaako nga ssente azikuwa endala nga azitereka naye nga ne bwalwala ssente zo zisangawo era nga tasobola zikwatako ozikola kusega nti luli wasigazawo ssente zo bwe ziti kati waliwo ebicupa bye nafunye bwe biti
atogende obikole. Tumalirize n'olunaku lwe watandika okwambalako ku ngatto ku ssomero. Olunaku lwe natandika okwambala ku ssomero nali mu P5 nga ngenda kufuna Holy Communion. Bakayita batya mu Luganda? Kufuna komunyo esooka. Bamuyita komuno. Komunyo esooka. Akati mzee yangulira engatto, angulira ettaayi. Empale yali nnyimpi, yangulira mpanvu. Naye nga sokisi mpanvu zikoma eno nga nyambala ng'omusirikale w'edda. Ebiseera ebyo amasanda sige gaaliko agaali gookya ennyo. Amasanda gatya? Engatto y'amasanda. Engatto zino zaali za bbata. Zaali za bbata. Zaali za amasanda. Kaakati nga mmala nga ntandika okwambala engatto nga ntandika n'ozisomeramu. Naye kankunyumize ekyasinga okusesa. Akola kapate. Olwo komunyo kati akapate ate yakakola mala confirmation wa byawufu. Kati mala confirmation girita confirmation wera confirmize mu dini ya Catholic. Akola kapate ne father amuyita. Agula crate ya beer eyaba father n'abagenda abalala n'omwe omuganda. Nalutuulaawo mu kidaala kyaffe eky'endagala. Kyalinga kyandagala n'ebisansa. Akati batandika kutumala speech ziggwa emmere bagimaze girya batandika okugabula omwenge. Kati yali agabula omwenge bamuyitanga Mutebi. Yali muvuka muto nga kati nganze ndi mu primary ye nga alinga mu secondary. N'agamba naye bino byonna bibyo nywako. N'omugamba naga nti soko kwate ku kipa ya bia onyweko omulibwawo. Oza nagimalamu naye okulyanga nzunga. Akati wenzunga wendi nengenda mpolampola nenyingira obuliri engatto zagettaayi biki nenebika bakanda kubuuza omugole aliwaire kumbe bo balowooza nayinza okusamba kapiira naye nga mwoli mu buliri gwakugoyeza saa nga 3 ajja mu kisenge nga nze neebisse ng'omwenge oguunyumu ono ntandika okutamiira. Akati ekyasinga okunkyankanya bwe mmala okukula maze n'okugula kitawutu kyange nkoze faamu ne mmugamba era olumu nga ne maama wankuba emiggo okusoma n'onkuba emiggo okulima n'okukola nga bw'ogamba nti nakutadde nkwadde yaadi 5 genda obwemba sizimazeewo miggo naye tuwankubira mwenge lwaki? Nangamba nti kankubulire mwana wange singa tiwasoma simanyi kyewandibadde. Kyokubiri singa tiwayiga kukola era wandibadde bubi. Naye omwenge kati okyagunywa nti nedda nali manyi ojja kitegeera kubanga kastomala okukubanga oli muyivu ng'ate oli mukozi omwenge becomes secondary. Era nze olwaleero nyinza okumala omwezi nga sikutte ku kipa ya bbiya ate mbadde mu parliament kastomala guba gwabwere nga onvaawo kubanga tegujja kunyamba kisoboka osobola ye programu oyo nno gwe tubadde naye yaliko mubaka wa Makindye Ssaabagabo sajja lya Beene erisinga omumanyika ennyo erikola ssente ye mutandisi w'essomero lya Eden College Waneene Ndejje yabadde atubuulira olunaku lwe yasooka okwambala engatto. Okimanyi nti yasiibanga mu nnimiro, okimanyi nti yakubanga ebipakasi n'apakasa mu kyalo okufuna ssente. Okimanyi nti nno ekiseera ekyo ekyatuukira nga tebakyayina waabwe ennyumba yaabwe yajja naye nga balina we babudamyako bubudamya. Naye maama we yamuyigiriza ebintu 3: kusoma, kukola n'amuteekamu n'eddiini. Ndowooza waali olabawo. Kakati ate tosubwa ekitundu ekirala tujja kuba nga tukikutuusaako ng'atubuulira we yasoma atya mu secondary. Obadde okimanyi nti ono yasomako ne mu bufaaza n'addukayo oba banzi busala buddisa awo otuusaawo Kadino Wamala mu kubanga Eden College nalituma nga ndijja ku mugenzi brother Aiden Michael Bulabanako yali mukulu we yanyamba ku nnyonyo we n'abiwulira naye tunabakutuukako bakuyitira sajja lya Beene. Olumu bangamba fundraising y'Ebukalasa ngamba nti Manuel
kadinali mulaba nti kadinali yasooka omulaba amuyitanga nti Emmanuel Isubuga ne mbagamba nange nze Emmanuel abo bonna Katonda yali anoonya nze kubanga yali tamanyi nnyo ate mu seminare